n'olwaleero twongedde okutunuulira engeri y'okuwandiisaamu obufumbo. Omumyuka wakulira abakyala abafumbo omulabizi w'Ennamirembe Catherine Kimanja yagamba nti omusajja singa asalawo okuwasa omu ku bakyala b'emivumbo obutukuvu kiba wakati we ne Katonda we nga mu mateeka tekiriyo singa n'obufumbo bwa bano aba yabuwandiisa. Omwami singa asalawo n'aga nti oba ndokoze njagala kulongoosa bufumbo bwange n'ekkanisa, kitegeeza nti ebyo akola bibye byakubba sho, bati mu mateeka all the 2 or the 3 women beyayisa mu customary marriage baba bakyala be mu mateeka. Atulaze gye mu kumitirira ekkanisa mweyita okugatta abafumbo. Sooka onoonyereze okkanisa mwogenda okugattibwa erina olukusa. Buuza omusumba, buuza omukubiriza, buuza abakristaayo abalimu. Akubiriza n'abasumba okufaayo okuwandiisa obufumbo abagatiddwa mu Uganda Registration Service Bureau kuba bangi batuukayo ng'ebyakwatako tebituukangayo. Kitegeeza nti bwe bamala okugatta mu kkanisa eyambyeko gavumenti, oyo akugasse atwala obufumbo bweri bukole ki buregisitaringibwe. Yesente wabayima mu Kampala Sheikh Saidi Kasauli agamba nti obufumbo muzikiriza y'ekisiraamu buliko emitindira nga babiri tebanawobebwa. Funa olukusa lw'omuzadde okubeera nti abantu abo abakkiriza okubeera nga bafumbiriganwa. Ono ayayogedde ku ngeri y'okuwandiisa obufumbo okuva mu Uganda Muslim Supreme Council ng'eno yakayikirizibwa mu kitongole kiwandiisa obufumbo ekya URSB. Omukyala akeera enkya neyegaana omwami, oba ne bamukwata n'omusajja omulala neyegaana omusajja, oba omusajja yennyini oluusi Allah amugye mu nsi, omukyala ono talina bwamatiza gavumenti ti ono abadde bba. Neffe ng'abannaddiini tugamba nti omusajja kituufu yamugaba. Okwewalenkana kuti w'abakyala singa omwami abeera afudde ebintu bigabibwa okusinziira ku mateeka aga shaliya. Naye ye shaliya omuntu nnyini maka bw'afa ekuŋŋaanya emmaali omulundi gumu, wabula bw'ebeegaba buli baana n'omukyala esooka bagabira bintu ebiri mu maka gaabwe. Wabula okwawukanako n'enzikiza endala mu busiraamu waliwo akawayiro akakkiriza abafumbo okwawukana singa embeera ebisusu omulamuzi. Abeera nga ye kennyini yatamiddwa yalemereddwa omusajja olw'ebiyisa bye ebibi byaganya okukyusa, akkirizibwa okubeera nga naye akwata ekkalaamu oba akwata amahare g'omusajja ge yamuwa n'agamuddiza n'amweyambulula. Ye Kalibala Nyanja Philip omuwandiisi omukulu mu URSB abudde n'abo abagala okugattibwa mu kkanisa okwenenya amakanisa ge bagendamu. Munnayuganda kikkakatako omukyaki gy'ogenda okukolera mu bufumbo okubuuza oba kyaki erina layisensi. Sharif Sebunya yakusakidde Gulien ku Lwabukede TV.